My name is Kaheru Bernard, a sales and marketing consultant with Bukona Agro Processors. Bukona Agro Processors is a local manufacturer. Bukona Agro Processors be bakozi ba green fuel akolebwa mu butonde amanyiddwa nga Ethanol nga gano ge gakozesebwa okufumba. The factory was established in 2013. Kampuni yatandikibwawo mu 2013 n'etandika okukola mu 2019 olwo mu 2020 gavumenti n'egikwatirako ng'eyita mu Uganda Development Corporation UDC okutusobozesa okwongera ku bye tufulumya okuli stove ezikozesa ethanol mu kufumba. Stoves that would be used that would use ethanol for clean cooking. So with that fuel, we're producing fuel, green fuel, with the bio stoves for clean cooking. And we are in a partnership with GLU Diocese that has about 9,000 local farmers. Tuli mu nkolagana ne GLU Diocese erina abalimi abali mu 9 nga bano balima muwogo akozesebwa okukola ethanol. Production of ethanol. And we also use maize. Kuno tugattako okukozesa kasooli n'obulo for production of the fuel. And currently we are exporting to Kenya. We have a partnership with Vivo Energy. Ekiseera kino tusuubuzaako Kenya nga tulina enkolagana ne Vivo Energy etugabirira wax owa coconut ng'eno yeguza ebifumbisibwa mu Nairobi, Kisumu, Nakuru n'ebitundu ebirala ebya Kenya. Tuguzaako n'akatale ka wano mu ggwanga era nga tulina essuubi nti olw'okukola stove ezifumbisa amafuta g'amaanyi g'obutonde tujja kwongera okuguza akatale ka wano. Distribution network within Uganda to develop the culture of clean cooking using kaweefube okwongera obuyonjo mu kufumba nga tukozesa ethanol produced here, and we hope that is going to support. Era tusuubira nti kyakuyamba ekiruubirirwa ekyenkulaakulana naddala SDG ey'e13 ey'omusanvu ey'okusatu kuba amaanyi tugatadde mu kukendeeza okukozesa amanda agatemebwa mu bibira ekyonoona obutonde ng'okusingira ddala omukka omubi ogusindikibwa mu bbanga. And most importantly, carbon emissions that are being emitted into the sky, causing a lot of green energy issues here and there. So we hope with as we scale up further with support from government, specifically nga bwe twongera okukolagana ne gavumenti naddala Uganda Development Corporation tujja kusobola okutuukiriza ebiruubirirwa bino. Culture of clean cooking and how people consume more of that food. And within our community we have really had a lot of impact. Mu kitundu kye tusinziramu tutaddewo eby'omuganyulo bingi ddala nga wameruseewo emirimu mingi eri abalimi nga bano bali mu 9 okusingira ddala abeegattira mu dayosisi y'eggulu ey'enzikiriza y'ekikatoliki awamu n'abantu ba bulijjo mu Nnoya, Ggulu n'ebirala ebiriraanyeewo nga bangi bafunye emirimu okuli abakozi ab'ekiseera n'ab'enkalakkalira. As temporary and permanent staff, and that has really had a lot of impact, and we are hopeful that as we scale up this production process within the local industry, energy specifically the energy sector, we shall change lives and we shall. Nga bwe twongera amaanyi mu nteekateeka eno tujja kwongera okulabirira ebitundu byaffe nga tutandika na kufumba kuyonjo. How we ensure we are consuming our environment through effective, clean and healthy cooking solutions.